tusobole okulaba nti omulimu guno gugenda mu maaso. Mwebale nnyo abagenze baligestalinga era neebaza abantu b'ekitundu kino abawagidde nnyo era abalagidde ddala nti ekibiina kya Nuupu bwekiri era kikyaliwo era bakiwagira. Mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebale nnyo mwebalire ddala nga bwe tugenda mu maaso bwe tutambula tutandikidde wano ku palamenti yaffe wano akati kano ke mulaba indasituriya wewasibuka ebyobufuzi ebya mukono nolwekyo tuteeseza ebiteeso byaffe ebya mukono. Twagala tulabe nti tuligestalinga abantu baffe tusobole okulaba nti tunyweza ekintu kyaffe, tusobole okulaba nti tunyweza ekibiina kyaffe kya Nuupu 2026 anaagenda okutuuka nga ddala tuli bammemba abaligestalinze tusobole okulaba nti twenunula mu buddu oba mu busibe bwe tulimu. Neyanziza nnyo neyanzege abantu bange mwebale nnyo mwebalire ddala. Kansala Ssebunya John Ronald Saro omwakazaako owakasasi mwebale nnyo mwebalire ekibiina kyaffe kya Buganda mwana wa Nambi eno kaadi ne gavumenti ya Museveni mwaka nyinga bonyabonya bantu ba Uganda yonna Mulaba nti mwaniriza President Principal waffe Kyagulanyi Bobi Wine okubeera nti mwamwaniriza n'essanyu lingi mu muluka guno ogwantaawo gwenkiikirira ku munisipo nga kansala wammwe. N'olwekyo ekirala ekyokubiri nziza okulaba nti ndigestalinga abannanuupu bonna bammemba n'abo abadde mu bibiina ebirala ebyenjawulo nga NRM, FDC mwenna tubaaniriza okuba nga muyingira ekibiina kyaffe okulaba nti tutambuza eggwanga lyaffe ligenda mu maaso n'okwenunula okulaba nti twejja mu mbeera embi ennyo gye tulimu. Neyanziza neyanzeege tuli ku registration ey'amaanyi egenda mu maaso mu ggwanga lyonna. Kadi ya siringi 10 bw'oba ogyetaaga gigule ekubeere mu nsawo ojja kubeera oyingidde struggle tugiyingire era tugiyimbe nga tulina kaadi za Nuupu. Pulezidenti abatumidde nnyo era abaagala nnyo akimanyi kye muyitamu ekyokubeera nti temulina mirembe ekyokubeera nti bizinesi si nnungi naye struggle yokka yeyinza okutununula ng'oguze kaadi eyo okusobola okulaba nti otandika okubeera mu struggle nga naffe gye twatandika edda. Pulezidenti ayongedde n'abagamba yasanyuka okulaba nti mwamwaniriza n'essanyu eringi ennyo mu mukono ffe tukyakutta akati era ffe tukyasingidde ddala. Nsigadde ndi kansala wammwe Ssebunya John Ronald Sarongo gwe mwakazaako kansala owa Kasasiro olw'engeri gye nnwanyi okulaba nti Kasasiro tumugoba mu kibuga. Tasikonko katata pulo. Kakati simanyi oba ompise okujja okubeerako wano naawe tuli ku mulimu ogw'okulaba nti tuwandiisa ekibiina kya Nuupu abantu bammemba naye nga bwendisa abakunzi wa Kyaggwe ate nga nkumanyi nti owagira omupiira si kyekindeese naye njagadde okukikutegeeza. Ekisinza okundeeta kyakuligestalinga abantu n'olwokuba nti oli muwagizi otoola ensimbi n'onziwa Kyaggwe nesobola okulaba nti nno esamba bulungi omupiira. Njagadde nange mawulire ago nago ogafune nti Kyaggwe twatandise training era batugulupinze era ku luno tuguze abazannyi abalungi ennyo nnyo abakyasinga okuba abalungi mu ggwanga. Luno tulowooza nti ekikopo kyaffe jjajja beera mugumu kumanyi ng'omuwagizi wa Kyaggwe sewo jjajja maama kirungi kituufu kitwe ku mukutu nagulabye nga bagulangirira bannange tweyanziza nnyo jjajja esewo enyimaama ejjajja amiina jjajja naye tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyanze
Why do you make them to think it's in everything? Yeah? You people You people. Which type of people are you? You're scum. You make Jaja to feed it with pain. Fingers are paining. Mwewandiise mubeere bammemba abajjuvu mwebereremu musobole okuba nti olutalo luno tuluwangula. Balamusizza nnyo mbalamusiriza ddala mwebale nnyo byonna byonna bye mukola. Mwebale emirimu gyammwe tumanyi tegigenda bulungi olw'embeera gye muyitamu ey'okunyigirizibwa. Naye ekinaatununula kwe kwebereramu olutalo luno lwennyini okuba tuluwangula kwe kubanga tufuuka bammemba b'ekibiina kino tetusuubira okubeera nti kigenda kujja mu mbeera embi gye tulimu era kwe kwenunula kuno kwennyininyini kwe tulimu. Neyanziza mwebale nnyo mwebale okukuliriza era nja kugamba pulezidenti akubaka nja kuzzaayo principal nti mumutumidde mumwagaliza birungi byereere 226 bwe yajja okutukyalirako n'okutuzaamu amaanyi nga bannayuganda. Kakati ayagala kaadi siringi 1000 nga weewandiisa ng'ofuuka memba omujjuvu. Tweyanziza. Sebumya John Ronald Salongo, kansala gwe bakazaako Lyowa Kasasiro nga nkiikirira omuluka guno omukono Municipality Council omukono guno gwa Ntawo Ward. Pulezidenti Kyagulanyi juzi mwe yakyala era ffe twamukyaza mu muluka guno. N'olwekyo omulimu leero ogundeese okusookera ddala nzize okwebaza abantu baffe ab'omuluka guno ne bannakyaggwe bonna okulaba nti bajja ne baaniriza omukulembeze waffe Principal Bobi Wine Kyagulanyi era ne bajja mu bungi ne balaga essanyu ne balaga okwagala ne balaga na buli kimu nti ddala baagala okwenunula. Nzize okulaba nti tuli gye sitalinga bammemba ababadde abayitirivu ennyo era lina essanyu ly'amaanyi kubanga kaadi ya Nuupu etunze nga keeke yokya. Tutandikidde mu muluka guno mu kifo kino ekya Mukono Industrial Area naye kiraze nti abantu bakowu, abantu beetaaga okukyusa, abantu beetaaga change, abantu beetaaga okukyusa obukulembeze ng'ate beetaaga pulezidenti waabwe Bobi Wine Kyagulanyi. Ndi musanyufu nnyo kubanga we tutambulidde wano kaadi mpitirivu nnyo abantu bonna babadde bazeetaaga. Abantu babadde bazinoonya, abantu bakuyita eno bakuyita eri nga balina essanyu balinganga ddala balabye ku pulezidenti Kyagulanyi naye nga balabye kansala waabwe ng'atambula nga agenda ali gye salinga abantu. Kituyambye nnyo okubeera nti kino kifaananyi ekiraze eggwanga lyonna nti bano abadde bagamba nti abawagizi ba Nuupu bali mu katemba. Omuntu tayinza kubeera mu katemba ng'agula kaadi kubanga kaadi za bannaffe aba NRM bagaba za bwereere era bw'obazigaba ozisanga abantu bazisuddeyo naye omuntu obwedda alaja n'okufuna kaadi ng'akozesa ensimbi z'essingi 1000 abantu n'abatabadde na ssente kubanga abantu eggwanga lino lyayavuwala abantu baavu n'abatalina ssente abatabalina ssente bakaabya amaziga nga bagamba bannange senga mbadde n'1000 senga gavumenti eno teyanjavuwaza senga naalibadde nsobola okugula kaadi nabo babadde bakaaba amaziga. N'olwekyo kino kiraze President Museveni gy'oli yonna obukulembeze buno bwetaaga okukyusa. Abantu baavu ekimala kubanga n'omuntu okugula kaadi ey'essingi 1000 lubadde lutalo nga agamba nti mbadde ngenda kulyamu chapati mbadde ngenda kulyamu ekikomando ekyeggulo kya leero naye sigenda kikola olw'obwagazi bw'ekibiina kino kaŋŋende mu maaso ngulemu kaadi. Abantu abatabadde na nsimbi nabo tubalese bakaaba amaziga nga bagamba bannaise nga tubadde ne ssente naye tukimanyi bulungi tugenda kusigala nga tujja muno nga tujja tutabaala era abantu abatabadde na ssente olwaleero enkya bwe banaaba nazo bajja kugula kaadi. Kaadi ezaffe za kutunda ekyo kyekabonero akalaga nti ddala omuntu yeetaaga ekibiina. Abantu bazayaayanidde, abantu baziguze, abantu ziringanga keeke yokya. Neeyanzizza nnyo neeyanzeege bannaffe bannamukono mwenna bannakyaggwe mwenna tubeebaza olw'omulimu guno omunene nnyo gwe mutambuza okugenza emmaaso. N'akabonero kino ekyokugula kaadi kale kabonero akasookera ddala okulaga nti abantu bakoowa, abantu beetaaga okukyusaamu mu bukulembeze.
nze kansala Sebunya John Ronald nebaza bankaaga kano ke kabonero akalaga kubanga ffe ebyaffe biri ku lupapula ffe abalonzi tugenze tubawandiika nga ensi yonna nekola ki eraba tusuubire akalulu bwe kanaabeera akamazima n'obwenkanyage tutasuubira tusuubire tugenda okulaga eggwanga lino era twamaze dde okulaga nti akalulu Bobi Wine azzeemu omulundi ogwokubiri okukakola ki okukawangula kuba luli yakawangula ababbi baako ne batamulangirira ku mulundi guno kano kabonero akalaga kubanga kadi tuzituuze ensi yonna eraba abantu nga bazeeyayanira akabonero akagenda okusooka okulaga nti ddala akalulu twamaze dde okukawangula kwe kubeera nti buli muntu yenna ayaji alina kuba nga afuna kadi ey'ensimbi eya ssente ako ke kabonero akalaga nti obuwagizi ku luno tubulina ku luno tubulina 2026 oba kiki oba kiki abantu bagenda kubeera nti bajaganya olw'obuwanguzi bwa nduupu okubeera nti egenda kubeera mu buyinza. Our power, people power, our power. Bobby Bobby, Bobby Bobby, Bobby Bobby, Kyagulanyi, Bobby Bobby, Bobby Bobby, Kyagulanyi. yasinga n'okulisa essano Municipality.